okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Mukama waffe yeebazibwe atukkiriza nate okuba nti tuzze mu puroguramu yaffe eno ensulo ey'enkya. Njagala nno okwebazaamu ak'ensuso gwe omulabi waffe asazeewo okuba naffe olunaku olwaleero. Yes, manyi nti bangi bali mu kayisanyo kuba nti batuuka mu ofiisi mangu, naye saagala weekubagize nti olw'okuba otandise naffe ojja kutuuka leeti. Mukama ajja kugirawo jaamu ojja kusobola okutuuka. Puroguramu eno ensulo ey'enkya ebaawo buli lunaku ku ssaawa 11, era nsaba nno bw'ebanga ogirabyemu ekinyusi ate otegezeeko ne mukwano gwo naye abe ng'asobola okutwegattako mu maaso eyo. Nze nno aliwo ogikutuusaako enkya eno, nze mukadde Dr. Saul Mubanda Muyiggwa nga mpeereza ku SDA Kampala Central Church. Nsaba tumale okwebaza tulyoke tugende mu maaso. Katonda waffe otukoze bulungi kuba tuzuukuse enkya eno ey'olwaleero. Nsaba nno ate ng'otukkiriza okuba mu puroguramu eno, Kitange otuweeremu omukisa. Nsaba oyogere nange, kwata ku bwongo bwange, kwata ku kamwa kange, ate nsobole okwogera eri abaana bo kuba nze ku bwange siina bye nnyinza kubagamba. Ebigambo bino bye tugenda okugabana enkya eno ey'olwaleero bibe nga ffenna bituteekateeka olw'obwakabaka bwo obugenda okujja. Weebale okuwulira okusaba kwaffe n'okwebaza mu linnya ly'Omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omulabi waffe nkwebaza. Simanyi oba abadde naffe olunaku olwa jjo, naye twayogedde ku kigambo kya Bayibuli. Mukama yatutegeezezza nti Bayibuli ekamala byonna. Bayibuli erimu byonna eby'okutubuulirira, eby'okutusomesa, eby'okutuzza mu kkubo na buli kyonna ebitulemye. Twayize nti ebitulemye ffe okwogera ng'abantu, ensobi, errors around us, singa byonna biba bitulemye, Bayibuli ejja kubyogera nga terumyemu. Kale nno njagadde okwejjukanyaamu ku ekyo kye twabaddeko jjo, ate bw'oba nti tewabadde naffe ekyo kye wasuubiddwa naye nga kati okifunye. Era twamaliriza nga tugamba nti Bayibuli eno tugifuule mukwano gwaffe. We tusobeddwa ejja kutubuulira kiki eky'okukola, ejja kutuwa ekkubo lye twetaaga okutambuliramu. Enkya ya leero nno tulina omutwe gwe natuumye nti Yesu ayagala abatasaanidde. Mu Luzungu yagala Jesus loves the unworthy. Simanyi oba wali owuliddeko nga bwe weepimamu owulira towera. Waliwo oluusi oba bataddeyo advert ey'omulimu, ogenda okuyitamu mu job description n'ogamba ne mu required job specifications nga bw'obipimamu olaba towera. Waliwo oluusi lw'oweebwa task oba omulimu oba ekyokukola
ne bakugamba nti gwe ojja okuwaayo okwogera okwebaza omugenyi omukulu ne weepimamu ng'olaba towera. Ne mu bukristaayo nno waliwo oluusi lw'oyinza okwepimamu n'olaba nga towera. Naye amawulire amalungi gali nti yes, buli lw'otuuka ku ssa eryo ery'okulaba nga towera, that is very good, kubanga awo oba ojja kutuuka okunoonya oyo ayinza okwongerako obuzito, balance neeba nga etuuka ku level ennungi. Olunyiriri olugenda okutuluŋŋamya lusangibwa mu Baluumi essuula ey'okutaano olunyiriri olw'omunaana. Baluumi 5:8 Pawulo agamba atya? Pawulo agamba nti naye Katonda atenderezesa okwagala kwe ye gye tuli, kubanga bwe twali nga tukyali na ebibi, Kristo n'atufiirira. Mu Luzungu agamba nti while we are yet sinners, Christ died for us. Emirundi mingi ffe nga abantu tutera kwagala abo abatwagadde, era osanga abantu bangi ng'agamba oyo gundi namufiisa, nagezaako emirundi mingi ne mukubira akasimu ye takuba, nakamukyalira mirundi 3 ye tankyalirangako, oyo namufiisa. Omulala n'atakoma mumufiisa n'agamba nti n'essimu ye nagijjamu mu ssimu yange. Eyo y'enkola yaffe ey'abantu. Naye Bayibuli etutegeezezza nti Yesu yatufiirira ng'ate tukyali n'aboonoonyi. Kwegaba kiba kwagala kyanjawulo, naye ate n'atuuka ne ku ddaala ery'okutufiirira nga tukyali ki? Boonoonyi. Bwe kyandibadde mu kiseera nga kino okugamba nti omuntu okuba nti osazeewo ofiirire omuntu oyo nno sinnamusanga mu kakyo kano gwe babadde basalidde akalabba okuvaayo naga nti ŋŋenda kukola ki? Kumufiirira. N'ate oba n'okufiirira kutuuse wala, naye waliwo ne bwe muba mu ssomero oli nga babadde bamusalidde embooko ze 10, oli okuvaayo n'agamba nti bazikubenze, oyo naye saamulabako mu bbanga lye nali nga nsoma mu ssomero. Ate era bwe kiba kyakubaawo ne we twagambiranga, waliwo abaana kye twayitanga solidarity, ng'oli yakoze some funny noise, omusomesa asomesa, naye kati oba master on duty oba kati ne deputy yaze akamumbuulire yakoze noise, ani afuuya oluwa? Amuyinza okukola solidarity, buli omu n'agamba simanyi, naye ng'ate mumumanyi. Naye mu mbeera eyo nga mukola solidarity olw'okubanga ono munnammwe olwedde wa kikoosi. Naye Yesu yakitukolera
ng'ate ffe tukyali n'eri, while we are yet sinners. Ng'amanyi nti ate ffe aboonoonyi ffe nnyini ffe tugenda n'omukomerera ku musaalaba, ate ffe baafiirira, naye n'akitukolera. Okwo okwagala tekugeraageranyizibwa na kintu kyonna. Kyova olaba nti omutwe gwagaye nti Yesu ayagala abatayagalikika. Teebereza omuntu gw'oli okukolera ekirungi n'ate nga yakomerera. Omuntu n'ogezaako okumuzza, n'ogezaako omulaga nti nkwagala, naye nga ate yeeyongerayo bweyongezi. Emirembe gye tulimu myonoonefu, newankubadde ng'enjiri ebuulirwa, kati TV nnyingi osangako enjiri, radio nnyingi osangako enjiri ng'ebuulirwa, ne ku street enjiri ebuulirwa, naye ng'abawulira enjiri eno basuulayo gwa naggamba. Abamu n'okubalaata ne babalaata, nga baleebeesa ababuulizi b'enjiri. Naye n'abo bonna abasekerera n'abaleebeesa ababuulizi b'enjiri, Yesu yabafiirira. Ate ekyewuunyisa nti n'abo bennyini, wadde n'abo ababonyaabonya ababuulira enjiri, ate era nabo akyabaagala, kuba nabo yabafiirira. Era nabo bakyalina omukisa ogw'okuba nti balokolebwa. Era oba oli omu ku abo ababonyaabonyezza abantu ba Katonda, oba ababadde babaleebeesa, ababasekerera, abaleebeesa Kristo ne Katonda, enkyene ey'olwaleero Katonda akuleetedde obubaka buno nti naawe Yesu Kristo yakufiirira. Era singa onokkiriza okumuwa obulamu bwo leero, ojja kufuna obulokozi. Weewuunye omusajja oli omubbi eyakomererwa ne Kristo. Bwe yeenenya n'asaba okusonyiyibwa, mu ssaawa eyo yennyini Kristo yamusonyiwa. Newankubadde yafa, omusajja oyo omubbi tulina obukakafu nti Kristo bw'anaalabika ku biro eby'eggulu, omusajja oyo ajja kuzuukirira obulamu obutaggwaawo. Kati nno ggwe tonnaba na kufa, okyalina omukisa okukkiriza Kristo oyo leero, ate n'omuweereza ebbanga ly'osigazza ng'okyali mulamu. Bw'oba nti olwedde wamukkiriza Kristo ng'obadde oseebengereddemu, kyekiseera ate odde n'amaanyi mapya ng'otegedde nti Kristo ono yakwagala newankubadde nga wali okyali mwonoonyi. Mu kanisa ya Seventh Adventist waliwo omwami gwe bayita William Prescott. Yakola nnyo ku kuzimba ebyenjigiriza mu kanisa eya Seventh Day Adventist. Era mu bitabo bye ku bye yawandiika waliwo we yayogera ebigambo bino nti enjigiriza yaffe yonna, enjigiriza zaffe oba doctrines zaffe zeesigamye ku musingi ogw'okutegeera obulungi enjiri, ate era
ne tukula ne mu kukkiriza kwaffe mu Kristo, nga tumukkiriza nga omulamu ate era omulokozi waffe. Yes, omwami ono Prescott ng'aga nti byonna byonna bye tuyinza okuzimba, doctrines na biki, twagala kusomesa bwe tuti, twagala abaana babe bwe bati, nti singa tunasooka ne tutegeera obulokozi ne Kristo kye yatukolera ku musaalaba, ebyo byonna tujja kusobola okubizimba ate nga binywevu. Waliwo statements zino endala ze yakola. N'aga nti yes, waliwo ebyamukwatangako ye ku mutima, n'awulira nga bimulumiriza. N'aga nti yes, kiba kyangu nnyo okukkiriza nti Katonda ayagala ensi, nga olunyi lwe tugamba eri mu Yokaana 3:16 nti Katonda yayagala nnyo ensi. N'agamba nti ekyo kyo kiba kyangu. N'ekirala kyagamba ekyangu nti okukkiriza nti Kristo ayagala ekkanisa. After all, tutegeezebwa eri mu kubikulirwa nti ekkanisa bride ya Kristo, mugole we. N'agattako naye ekyali ekizibu eky'omwami ono Prescott okukkiriza nti lwaki Kristo yamwagala nga ye. Yes, nga ye bwe yeetunuulira mu bulamu bwe mu butuufu tayinza kufunayo nsonga emu bwetu gy'ayinza okugamba nti kuno Kristo kwe yasinziira okwagala nze. Oba oli awo nange ensonga eyo eyinza okumbula, kuba olunyi lwatugambye nti yatwagala nga tukyali ki? Boonoonyi. Waliwo abazadde, waliwo omwana oluusi oba okyadde, waliwo omwana gwe bettanira, oba mugenze ku kanisa, waliwo abaana be bettanira okukwata kuba abaana banyirira, babambaza bulungi. Naye omwana gw'osanze ava mu bitosi, eminyira giriika giti. Not many people go out for that child. Naye omwana oyo abantu abalala gwe batandyagadde kulera, kyekifaananyi kye tuyinza okufuna ku Kristo, nti bwe twali tukyalina kazambi waffe yenna, nga Prescott bw'agamba, Kristo n'akola ki? N'atufiirira. Yes, ensonga tetuyinza kugifuna lwaki Kristo yatwagala, kuba teriiwo mu butuufu. Kuba ye Kristo kwagala. And kyetulina okwongera okumanya nti Kristo akolagana naffe ssekinoomu nga muyiggwa, n'alyoka amanya takolagana nange nga nze ne mukyala wange, nga nze n'abaana bange, naye akolagana nange nga omu. N'agenda n'akolagana ne mukyala wange mu mbeera ze nga ye, n'abaana bange buli omu nga ye bw'ali. Yes, okwagala kwe kwalina, omutima gwe gwalina eri ffe munene, era okwagala kwe kumala eri ffe.
Kristo tulina okukkiriza nti amanyi ebitukwatako byonna. Omuntu ennaku zino baga nti wanneetooloola dda, ng'oli omubuulidde ky'omanyi kyabadde tamanyi nti wanneetooloola dda. Naye Kristo teetaaga na kutwetoola kuba ye amanyi mu kuzaalibwa kwaffe na muki nga amanyi ki kye tuli. Kale nno olw'okuba nti amanyi kye tuli, amanyi ebitukwatako, tuyina obukakafu obwo era butuyamba okuba nti twongera okumwesiga. Yes, Kristo atumanyi by name. Yes, nga bw'amanyi amannya g'emmunyeenye, naffe atumanyi, amanyi nga nze. Ekyo nno nze kinzizaamu amaanyi, kubanga bw'aba mmanyi nga nze, kitegeeza nti n'ebizibu byange byonna abimanyi. Abamu ekibajje ku Kristo kugamba nti ebizibu binyinza obungi. Omulala n'omubuulira enjiri n'agamba enjiri ennungi nnyo naye nnina okusooka okwetereeza. Omulala n'agamba nti naye enjiri ngiwulidde naye kati n'abakyala 3 n'abakola ntya. Njagala okutegeeza nti olunyiri lwagambye nti Yesu yatwagala while we are yet sinners. Ekikulu kiri nti gwe enjiri ogitegedde, kakati waayo omutima gwo, then alyoka akuwanguzise ebikwetunzeeko. Abamu baseebengeredde mu kukkiriza kwabwe olw'okubanga balaba nti ebizibu bibayinze, eby'obulwadde, eby'okufiirwa, eby'emirimu, ebyaki, n'agamba Yesu kamuteekeko ku liivu. N'ebizibu ebyo nga bikwetoolodde, jjukira nti Sitaani aleme kukulimbalimba nti Yesu tabimanyi. Abimanyi. Amanyi ky'oyitamu, kimutegeeze era akiyitemu naawe. Ajja kukuwanguzisa. Yes, abamu aga nti nyonoonye nnyo. Yes, amanyi how far you've gone. Naye era akyakwagala era akyakuyita. Yes, olaba yakufiirira nga tonnaba kumukkiriza, n'ate gwe abaddeko ne mu kisibo kye. He's still willing to welcome you back. Olwaleero nga tukola emirimu gyaffe, nsaba Mukama atusaasire, tube nga tulowooza ku kintu kino nti Yesu yatwagala ekyenkanidde awo n'atufiirira nga tetunnaba na kulowooza muweereza. Ate kino era kituyambe n'okumanya nti ne bwe tukola ebirungi ebyenkanawa si bye ebitulokola, kuba ye yakiwaayo. It's by grace. Kyali kisa kye nga tetunnaba kugwanira. So ne bw'ojja n'obuulira enjiri bantu 100 ne bakyuka, yes, thank you so much, naye si kye kigenda okukulokola. Ekikulokola yakiwaayo nga tonnaba kubaako kalungi k'okola. Saba Mukama akumpeera omukisa mu mirimu gyo ne byonna by'onookola olunaku olwaleero. Katwebaze. Kitaffe omulungi, weebale nti wakkiriza Kristo n'ajja kunfiirira nze n'oyo ampuliriza era ndabye enkyene y'olwaleero. Kaakano nno ffe ng'abaana b'abantu teeseteese okukola ebintu bingi olwaleero. Tweteeka mu mikono gyo Kitaffe, tusaba ojjo tuwa omukisa. Tuluŋŋamye bamalayika abalungi babeere wamu naffe, naye okusinga byonna tuleme okuvaako, kuba watwagala
n'otufiirira nga newankubadde twali tetunnakukkiriza. Mu linnya eddungi ery'omwana wa Yesu Kristo bwe twebazizza n'okusaba. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.